Ababekorire ebipapura bateranda omuri matete bayoreka obutashemerwa bakugira ngo ekibina cyabo cya FDC cyebaganisemu ekibagira ngo Patrick Aboya Amuriat or president w'ekibina eki akisisiri ekalakasa olwa Amuriat yali president wange era yuno mbadde mwambadde naye okuva n'olwaleero nze mweyambudde One Uganda, one people, one Uganda. Tusaba Amuriat enandala Mafabi Mba mwasazeewo genda mu pate eri muyinza mutuyambe mugende nga abantu muleme kutabangula FDC. Aba bagumizamu bashobora okwesharinga kwabo no koreka obutashemerwa n'ekibina cyabo cya FDC bakugira ngo abebembezi tubeine kukitunda. Mu FDC ng'ekibina kyeyawuddemu tukivumira nise kuvumirira yenna nga twawulidde nti waliwo okulonda kuno okwaggwa nti waliwo obuwumbi omusanvu obwajja kwedikota yaffe nga wano twatambuza okulonda mu district ene Ssembabule ngaze mu Blazer district na mukulonda kwennyini n'ekyemisana kyaba agents abaakuma obululu bwaffe tekyabaweebwa ekyo kyakola omulimu munene nnyo simanyi obadde akyali kigendere kwezo sente zajja mu kibiina kasitumanyi. Aba niboreka okwetomboita bakugira ngo ekibiina ky'omuntu buntu bete nekyabona batyo nikwo kuvunana chairman w'ekibiina ekyo mu district abo kutwara obururu ngo baze kuteera obururu beitu bwekibagira ngo tubakuza kwikiriza zalondeddwa ezo size Ssembabule zivudde walala era tubategeeza okuva n'olwaleero FDC tetuli mabega wapowa nenandala ffe tubategeeza nti tuli wakati wa Besigye n'abamugoberera n'ekibiina ekya FDC tubasaasira nnyo nandala tukusaasidde nnyo powa bagumizamu bashobora bakuza kurinda omugambirizi w'ekibiina abe niwe yabiheereza ekyokukora kitari ekyo tiine kiragendwa omu maisho nikikora Twakiwulira naffe era yensonga lwaki olaba tuyimiridde wano abasajja ab'Essembabule n'abakyala ab'Essembabule bana FDC okwekalakasa olw'embeera eno olw'abantu bano abagenda n'omuyaga gw'ensimbi ffe si kye tuli ekyo era ffe twagala kibiina kyaffe kibeerewo bano nabo baba beegasse ku basajja abaagulibwa edda abadipya abaaki ffe tusaba bo batuviire mu ofiisi mu mirembe bagende ne gye bagenze nayo waliyo amaka kubaako ngamba nti ekibiina kya FDC si kya muntu omu ekibiina kya bannayuganda ti olwaleero Amuriat oba nandala balondebwa bulondebwa bwaba bagende bokukalemu okutwala kibiina kyaffe nyongera okukubiriza abakulembeze b'Essembabule chairman w'Essembabule awamu ne General Secretary okulonda empapula zayitidde mwabo tuli benkanya era bayetabye mu kulonda okwo Essembabule zitwalonze tebatusumbuwa batuvire mu kibiina benga abavubuka abato twajja mu FDC atwaye n'omulamwa baba batunda ekibiina bagende baffe abamu tugoberera Semuju yabuuza nanda Mafabi ku frontline nabwate wakwata bilioni 7 nanda Mafabi yadda kulepo ya nanda Mafabi natandika okubuuza Semuju bwenga chifu wipo ofuna seti nga bimanye ebyo bya mateeka gashakwa nuwa Kintu Sky TV again show.